n'olemesa banno nga nawe wajja mu kalulu nga kansala n'olemesa Ssennyonjo n'oddako akisamu. Sipiika ky'akoze ensi teri kusonyiwa. Wakiso Speaker tosalulinga muntu kujja kulwaninga as independent notukano suspending aba candidates okujja okubeera mu council okwaba toyagala ba guidance za kawo gwe toyagala kumanya cause you're the chairperson of the council kati naba batosera bino byansi no komerera banne misumali what one solution to the riddle that we're currently seated in. Honorable Aksam does not reject the fact that he's a member of the National Unity Platform, a registered member, by the way, who consents to all the rules and regulations of the party. In the constitution of the NUP, a member ceases to be a registered party member of the National Unity Platform under the following circumstances. 1. If a member decides to rerun against an official party cadre with whom the member has been in a democratic process of selecting that party member. Honorable Speaker, sir, in that reference, I beg through you to request Honorable Aksam to write in documentation that if he wishes to stand as an independent, he writes and agrees that he is no longer a member of the National Unity Platform. Thank you, Honorable Speaker, sir. I do as follows. Based on the past beneficiaries, I dispose of the dimension of the answer. Get out of the council right now. Get out of the council right now. Mukanso mazemu emyaka 15 naye sirabanga sipiika ngono. Simulabangako alina interest ze ng'omuntu n'aziteeka ku balala. Aksam olemesa otya omunnaakalulu amujja katya rights ze z'okwesimbawo. Tekirina gye kitwala okuleka twawula kubanga tetugenda sigala kyekimu. Ekintu kyakola ky'abadikiteeta bannakyemalira enkola efuga byebyo twalikoowa. Lwaki olaga interest ng'oli sipiika? Lwaki olaga interest olemesezza Ssennyonjo ne tukireka? Owulidde Aksam naye omulemesezza. N'abalala abo bonna be bayisizaamu baagenda eggaluga. Bamu ku bo naye Katerega abadde mwesigwa. Tagendanga ggaluga talina kintu kiyakoze. Lwaki bamupuresinga okutuuka ku serifaanagana bweriti? Bannange twetaaga bwenkanya. Ekibadde kirina okukolebwa mu mateeka kubanga yakoze petition. Baalirinze ekitebe ne kiddamu. Then ne tulaba oba ne bakuba essimu oba ne wabaawo ekikolibwa kyonna. So si mufulumya bufulumya kalulu. Lwaki tulwanagana ffe ab'ekibiina ekimu? Wakisa ani atuloga? Aloga Wakisa alina ku kalina atulengera. Kitalo nnyo ddala. Ng'abakulembeze twagala nnyo okulaba democracy. Ne kye tulabye olwaleero kitulaze nti ensi yaffe ekyabulamu nnyo mu mbeera y'obwa demokrasiya. Tulabye munnaffe kale fine ayinza okuba okusinziira ku party nga yakoze ekikyamu naye bulijjo omuntu mumuwanga allowance okweyogerako oba n'okwasinzidde. Twagenda ne tumaamirwa NRM yamaamira Wakiso. Tumaze okulonda akamyufu tukomyewo nga ba National Unity Platform ate NRM esponsoringa abantu abalala bayingire mu National Unity Platform. N'olwekyo kakati ndaba nti NRM etuyingiddemu nnyo ekozesezza ssente nnyingi etandise baliye baasuula ate bajja mu kamyufu ate batabangule. Naye tugenda kukkiriza President Kyagulanyi Ssentamu tuli balabira ku bikolwa bye naye nze Wakiso mbalabye. Nze olwaleero nina emyaka 44. Olwaleero n'ensoloso kiraba. Nendaba omuntu eyeewandiisa mu kibiina kye n'agenda n'avuganya mu kamyufu mu bibiina byonna ebyenjawulo. Olwaleero mu kibiina ekyaffe ekya NUP lwenkirabye nti omuntu eyagwa eri mu kibiina takkirizibwa kwesimbawo.
ate nga tunoonya amazima na bwenkanya NUP bweto si bweramula tuba tulina okukkiriziganya nti nono yataddeyo petition esaanyaawo byonna bye yakoze mu kwesimba kuba yabategeeza nti siri mu mativu era ensonga ze naaziwa ezamuleetedde okuba nti tali mu mativu ekitegeeza nti eno abadde alina okuyimirirawo kubanga ye yennyini yafunye okuwandiika era ne baluwa ne stampingibwa era ng'asaba nti takkiriziganyiza nabigenda mu maaso mu nsonga eno. Waliwo ebintu ebimu nga waliwo ensonga ezimu ezituuka nga era olina okukozesa obuyinza bungi naye nga obwetaagisa okugeza actually so okugeza naye etteeka ligamba nti speaker alina okwenforcinga tegamba nti tebagamba tebakozesa kigambo kirala bakozesa enforce kitegeeza wetaagisa amaanyi amangi muko ogakola ki ogakozesa so kibadde kyetaagisa ate era gabadde gamala lwa nsonga era ne byonna ebibaddewo mulabe kansa ewedde emirembe